Waiswa Mufumbiro omugobe ku maziika singo tajjanga era ekyo maama nkusaba oyolanga ebbaafu y'enfuufu n'ogimuyira ku musajja oyo musajja n'endwala n'enjagala n'embanga ngenda kufa mundaba enze nanzina bwenfalala namwe abamawulire namwe mundaba niyo omusajja n'avaayo n'akuduulira ate bwe nandifudde yandize ataaziike tajjanga okunziika kino nkibagambidde wano tajjanga amazima ga Katonda muggulu okunziika statement gye yakola yali statement nnene nnyo kama wange Kyagulanyi ng'ali mu kunsaasira nti omusajja Sseggirinya ng'olabye n'obulwadde bakama bange bonna nga bansaasira nga nvuma kintu ekyo kyampisa bubi nnyo ndi ku kitanda kyampisa bubi nnyo era tekisobola kumva ku bulamu bwange olwekyo tajjanga ku maziika gange tajjanga bwanze kyemmanyi nze njo mumusooka okusinziira ku basawo bye baŋŋambye nga nze Sseggirinya kyemmanyi nze njo okumusooka okufa Honorable Loza lwaki yayogera statement simanyi lwaki yajogera statement kubanga mukwano gwange olalo simulinaako buzibu naye simanyi lwaki yakola statement efaanana bwetyo disrespecting nze eteekawo embeera mu bannayuganda kubanga oli mumyuka wa mwogezi wa kibiina ate yeerabira nti oli mumyuka wa mwogezi kigambo kyoyogera kigenda vayiro oba okiraba bannange ekintu omusajja kye yankola nga nfa kubaako olwo agenda okwogera ekyo amazima ga Katonda mukuka bakamala okunkolako spinal operation n'abadde bajja mu ddwaliro spinal cord operation n'abadde bajja mu ddwaliro nga bakiraba okwetondako nako si kwetaaga abeere gy'ali nange mbeere gyendi. Ebimu ku bivuddeyo mu kiraamo ky'omugenzi ekirungi kyensinga okwagala ku internet teyeerabira internet teyeerabira gwayinza okwerabira caption entuufu gy'oyinza otteekamu ofune ky'oyagala naye internet teyeerabira. Omukulu Sseggirinya afudde yeevuma omukulu Waiswa ng'ono naye wa kibiina kya People Power. Yes, akatambi ako yakakola n'akateekayo ate ye musajja yali ayogera amazima ng'ayogera ekimuli ku mutima. Entabaganya zaabwe yabeerawokko naye omuntu avuddeyo n'ayogera ensonga ng'eyo ng'agijja ku mutima ne wabeerawo okutabagana okwo kubeera kwa butaswaza kibiina okutabagana okwo kwali kwa butakuba kibiina gamba mbu ate abantu ab'ekibiina owamu bannange mujje tutabagane mujje mugirewe muti mujje muddiŋŋane naye ng'ekivudde ku mutima ku ntobo y'omutima gw'omukulu Sseggirinya yagamba Waiswa tolinnyanga mu kuziika kwe Mukama Katonda mulungi nnyo nti nera Sseggirinya yasoose Waiswa okufa so Waiswa Mufumbira kibandibadde kirungi nnyo obutalinnya ku ntaana ya mukulu Sseggirinya nga we yalaama nkiddamu nti waliwo okutabagana okw'omuggundu wakati w'abano ababiri naye ng'okutabagana okwo kwalimu ensonga ez'obutakubagana kibiina kyabwe kiringanga gw'onootuuza abaana bo ng'omu ayagala tema munne ejjambiya n'amugamba gwe newe ndiba nfudde tojjanga kuziika kwange taata n'ogamba nedda baana bange temuyombagana temulwanagana mujje mutuule wali bannange saagala kuddamu kuwulira ayogera kintu ekyo ne mugamba ye taata tetugenda biddamu ebyo kale byenjogedde mbimenyeewo naye nga wakyogedde okitegeeza ku mutima gwo n'osalawo kijjewo olw'ensonga taatawo ayagala mutabagane naye nga gwe ku mutima gwo olwedde wayogedde ensonga ekuli ku mutima wano ku SMX Media nagambye ngenda kutuusaako updates zonna memories z'omukulu Sseggirinya zonna mu best moments zonna gwe kyolina okukola subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere.